fanqalaba as-sikina lam yuqta. Ibrahim alayhi salatu wassalam akwata ekyambe n'atandika okukiisa ku nsingo y'omwana we, naye ng'ekyambe kyogi nnyo, ensambe ne kigaana okusala. Fagadaba Ibrahim alayhi salatu wassalam, n'abeera ng'anyiiga. Warama sikina, n'abeera ng'akasuka ekyambe ne kibeera nga kikuba ku jjinja ne kikikutulamu ebitundu bibiri, naye ekyambe kyagaana okusala ensingo ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Maadha faala Allah, Katonda kiki yakola? Ulira kashafa Allahu alhijabu ala ayuni almalaikati samawati wal ard. Katonda subhana yajjako ejjiji n'abikula amaaso g'abamalayika bonna abali mu ggulu ne mu nsi, n'abagamba nti unduru ila abdi, mutunuulire omuddu wange, kaifa yamurru sikina ala unqi waladihi, engeri gy'ayisa ekyambe ku nsingo y'omwana we. N'abagamba nti wadhkuru, mujjukire, hiina qultum, mu kaseera we nabagamba nti inni jaa'ilun fil ardi khalifa, ze ngenda kuteeka ku nsi omusigire. Qaalu atajalu fiha man yufsidu fiha, Katonda lwaki oteeka ku nsi kuno omuntu agenda okwonoona, wayafsiku ddima, ayiwa omusaayi. Wa nahnu nusabbih bihamdik, ate nga ffe Allah tabaraka wa taala tukutendereza ne tukusoota. Wa nusabbihu lak, tubeera nga tukutendereza. Qaala inni a'lamu ma la ta'lamun, nze Katonda wammwe mmanyi bye mutamanyi. Ku nsi kuno kujja kubaako abaddu abalongoofu abajja okuntegeera, abajja okugoberera ebiragiro byange subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salatu wassalam, bamalayika baawulira challenge Allah gye yabawa, bonna ne bavunnama ne bagamba nti, ai Allah, tusaba otusonyiwe okubanga twali tuwogera kitamanyi. Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sa'ala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Jibril alayhi salatu wassalam. Olunaku lumu munnaku Muhammad sallallahu alayhi wasallam abuuza Jibril ya Jibril alayhi salatu wassalam, hal hunaka yawmun min ayami kunta khaif, waliwo olunaku lwonna lwali otidde? N'amugamba nti naam, nina ku lunaku lwe najja nti Ibrahimu alayhi salatu wassalam qaada, yabeera ng'asembedde an yadhbahu ibnahu, mu kaseera Ibrahimu alayhi salatu wassalam bwe yali agenda okusala omwana we, nali ku ggulu ery'omusanvu. Allah tabaraka wa ta'ala n'andagira n'aŋŋamba nti genda fil janna, obeere ng'oleeta alkabshin, beera ng'oleeta endiga eyo eyaleewebwayo Habil ne Kabil mu kaseera ebaali bafunye obutakkaanya. Endiga eyo yadda nnyo, endiga eyo yaweebwayo omu ku baana ba Adamu alayhi salatu wassalam. Allah bwe yagikkiriza, olidde, n'agisitula n'agiteeka mu jjana n'agitereka. Fidyatun, nga mutango obanga nnunuzi, ebeera nga egenda okujja Ibrahim Ismail alayhi salatu wassalam mu kufa. Kati Jibril alayhi salatu wassalam agamba nti ku lunaku olwo nakya nnyo, n'adduka emisinde okuva ku ggulu erisembayo waggulu ery'omusanvu n'ezija ku duniya asobole okusinkana Ibrahimu alayhi salatu wassalam nga tannasala Ismail. Wulira Katonda bw'agamba ti falamma aslama, bwe baamala okukkiriza, falamma aslama, bwe baamala okugonda, watallahu liljabin, n'abeera nga amutadde wansi. Fanadainahu, wulira bw'akoowoola, ng'ani akoowoola? Akoola Jibrilu alayhi salatu wassalam. Fanadainahu ayya Ibrahim, Ibrahimu, wange gwe Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, tumaze okubeera nga tukakasa ekirooto kyo nti obadde determined okubeera ng'okola ki? Okubeera ng'osala omwana wo. Qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzi almuhsinin, bwe tutyo bwe tusasula abalungi, abakozi b'obulungi. Wafadainahu bidhibhi alazim, Allah tabaraka wa taala n'amunnula bidhibhi alazim, n'ensolo y'ekitiibwa, ensolo eyava mu jjana, ensolo eyali endiga y'ekitiibwa yali yasaddaakibwayo omu ku baana ba nabiyullahi Adamu alayhi salatu wassalam. Kubanga tujjukira nti abaana abo baali baafuna obutakkaanya nga bakaayana, ani anaawasa mwannyina waani? Nabbi Adamu alayhi salatu wassalam n'abagamba nti buli omu akwate saddaaka agiweeyo. Saddaaka Allah subhanahu wa ta'ala gy'anakkiriza, Allah subhanahu wa ta'ala ajja okubeera ng'awasa omuwala oyo. Omwana omu n'akwata endiga eyali esinga okubanga nnene nnyo mu ndiga ze,
nabiranga agisaddaka mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Omuliro ne gugirya. Ono yagenda mu nnimiro ye najjayo bye yajjayo n'aleeta eri Allah tabaraka wa taala. Allah n'abeeranga tiyakkiriza sadaka ye. Kyovula Allah tugamba mu Qur'an, tuwatilu alayhim naba banai adama, banyumize ekyafaayo ky'abaana Adamu, idh qarraba qurbana fatuqubbila min ahadihima, nti bwe baawaayo qurbana ekyokusala oba saddaaka, Allah nakkiriza saddaaka y'omu ate n'agaana saddaaka y'omulala. Allah akkiriza saddaaka y'omu. Endiga eyo ekitiibwa Allah gye yasindika Jibuliiru najja nga agitadde ku kibegaabega kye, ajja agisitula n'amugamba nti ya Ibrahim, fanadaahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, Katonda akkiriza, mazima Katonda alabye nti ekirooto kyo kituukiriza. Inna kadhalika najzil muhsinin, bwekyo tubeera nga tusasula abakozi b'obulungi. Wafadainahu bidhibhil hadhim, Allah n'abeera bidhibhil adhim, Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga amusaasira n'amununula n'endiga yabeera nga eva fe. Bakwateko ne bagenda emuna ne batandika okukasuka obuyinja, abo bakubira awo obuyinja shaitaani we yali yegezaako okweŋŋanga Ibrahimu ne Ismaila alayhim assalatu wassalamu, okubajja ku mulemwa, okubajja ku nsonga Allah tabaraka wa ta'ala gye yali abalagidde okubeera nga Ibrahimu asala omwana we. Shaitaani nebeera nga egezaako kulupya okubeera nga ebabulankanya abeere nga bava ku kigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala. Oyo Ibrahimu alayhi salatu wassalamu eyazimba Kaaba ey'ekitiibwa ne mutabani we Ismaila alayhi salatu wassalamu, nga Allah watugamba nti wa idh yarfa Ibrahimu alqawaid wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ne bazimba ye Ibrahimu n'omwana we ne batandika okusimba omusingi omusingi ogw'okuzimba Kaaba. Kaaba ey'ekitiibwa gye twetoloola emirundi 7, erina kye bayita Hajar al-Aswad, ejjinja eriddugavu Allah subhanahu wa ta'ala liyajja mu jjana. Mu hadisi ezimu bantu bagamba nti al-Hajar al-Aswad yaminu Allah fil ard, nti gwe mukono gwa Katonda ogwa ddyo oguli ku nsi, omuntu agunywegera abanga anywegedde omukono gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Twikirize nnyo okusaba. Sallallahu alaihi wasallam atugamba nti inna Ibrahima alayhi salatu wassalam harrama Makka, Ibrahimu Allah subhanahu wa ta'ala gwe yateekako emizizo gye Makka, wa inni hurrimtu al-Madina, nange Allah subhanahu wa ta'ala nze gwataddeko emizizo egy'e Madina. Sallallahu alaihi wasallam. Abooluganda b'ebitiibwa, limithlu hadha, n'olwekifaananyi ekyo, falyamalu al-amilin, abakola obulungi ku lunaku lwaliro bakole. Limithlu hadha, mu bulungi mu kaseera kano, fanukathiru dhikr, tuyitirize okwogera ku Allah tabaraka wa ta'ala, wattasbihat wattahlil wattahmid, tubeere nga twogera Katonda, tulete tasbih, tulete la ilaha illa Allah ku lunaku lwaliro lw'ekitiibwa luno. Naye tetwerabira okugamba nti rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Tubeere nga tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe ku nsi kuno ebirungi byonna ebigirimu, ne ku nkomerero atuwe ebirungi byonna ebigirimu. Allah abeere nga atulamuza kisanga tumusinkanya abaddu ba Mungu tabaraka wa ta'ala. Nkubira omulanga buli muntu yenna olwaleero ali mu hijja, nsaba Allah tabaraka wa ta'ala akkirize omulimu gwo, akkirize hijjayo, asumulule ebiganye, akuwe byoyagala. Naye nange temunneerabira abali mu hijja, mbasaba munsabire Allah tabaraka wa ta'ala ampa abaana abalongoofu. Abannanga ali mu Arafa, mbasaba munsabire Allah ampa abaana abalongoofu, abaana abamutya, abaana abatya Katonda subhanahu wa ta'ala. Buluganda omuntu yenna alina anoonya ezadde olunaku lwaleero lwa Arafa, tusabe Allah tabaraka wa ta'ala akuwa ezadde. Olwaleero omuntu alina kadiru visa yagaana, oyagala genda bweru, oyagala genda mu Europe, oyagala genda wa, saba Allah kwesa omukisa guno. Agala okutandikawo edduuka, alina omulimu gw'oyagala okukola nga tegunnakwatayo oba kyakubuzaabuza, kozesa omulimu gw'olunaku lwa Arafa, osabe Allah tabaraka wa ta'ala omugaye nti ayi Allah, omusajja annemesezza omulimu gwo yamutonda n'omulimu gugwo, ayi Allah nkusaba omulimu guno ngutwale. Ayagala okufumbirwa, saba Allah akuwe mu kaseera kano, Allah akuwe omusajja gw'oyagala, omusajja omutya Katonda, omusajja